busiramu tuyayanideko etaano duniya $10 kya busiramu tetukitegedde nabwo gutampuliriza omulundi ogwaggwa twali ku bukulu bwa nzikiriza ahmiyatul aqida obukulu bw'enzikiriza buli lwowulira nga ekigambo nzikiriza kitegeeza kumpi buli kyomanya ekitegeeza eddiini taqwa etusibirirwa buli juma ya ayuhalladhina amanu taqullah abange mutye Allah ekigambo taqwa yenna anaaba nakyo ateekwa kuba nanzikiriza entuufu ate nywevu ekigambo imani kyowulira nzi ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam baba bayise bayina nzikiriza entuufu enywevu abagonve nnyo abawulize mu maaso ga Allah al-khashi'in baba baali n'enzikiriza entuufu ate nywevu nabwo gutyo kigambo nzikiriza bwe busiramu bw'omusiraamu otherwise bino ebisigadde bikolwa byabakkiriza ebisobola n'okukolwa atali Salva Kiir akulembera Sudan talina ekirevu kyandisinga n'ekikyo ate mu Luwarabu balungi nnyo weewunya eriyo n'abalina amannya nga g'abasiraamu nga ye Hassan naye nga si musiraamu Sudan abalina amannya bayitirivu nga ye Budala naye nga si musiraamu Seeko omu kubasomera Sudan yanyumiza omu ku mikwano gye wano naga nti omu ku bawalimu baabwe abaali abalungi ennyo mu Qur'ani ababasomesa Qur'ani teyali musiraamu nga mu Qur'ani omubalagavu ezo zidigamu siya nkugambye nga yasomesa bano bamashekhe empapula zonna ne muzimuwa Manuel n'agenda azimakinga nazibaddizanga nti wafunye enkaaga tajwidi akyakutawaanya tajwidi abulamu nga baba yakanse muswafu ku Sande n'agenda mu kanisa twetaaga omusingi omunywevu ogw'eddiini ampuliriza omulundi ogwaggwa twagamba nti mu bukulu bw'ekigambo nzikiriza kye kigambo la ilaha illa Allah era emabega w'emyaka 13 gyonna ku myaka 23 egy'obubaka emyaka 13 gyonna nabbi yagimala sallallahu alaihi wasallama ng'ataganjula ekigambo kimu la ilaha illa Allah nga kya Luwarabu naye mu Warabu ne basomesa akaseera ku Bawarabu ekyali ekigendererwa kuzimba nzikiriza omuntu akkirize afune omusingi omunywevu kwagenda okusaalira basooka kuzimba musingi bwe gwanywera n'ebikolwa byebyo bye tusoma ng'ebyafaayo nti abasajja bwe yabanga swala yalinga swala musajja omu mu lutalo lumu akubwa akasaale kamulemeramu banno olutalo nga luwedde bamukuŋŋaanirako akasaale bakasobolemu nga buli lwe bakasika kajja n'ennyama ku nkomerero yaga nti akantu mukaleke kanzita bwe yasirikirira mu eddakiika yaga nti naye kyendabye inshallah mujja kukajjamu nga nsaala era bamusoberera asaala ne bakasikamu Umaru yattibwa mu ssola yali yasubuhi musajja yayitibwanga Abu Lu'lu'il Majusi yamanya nti abo abasiramu bw'aba asaala omukola kyonna kuba Umaru yali teyeetambalikika ssola yali yasubuhi nkulaga basooka kuzimba musingi ne kinvirako obunywevu bw'emirimu egisigadde kuba gyalina omusingi omunywevu musajja afumita Umaru ebyenda byafukumuka kigambibwa yadde simanyi butuufu bwakyo nti wano mu kufuluma yakosa abalala kumpi 17 mu kufuluma amaze ogwamuleese Umaru yayoola ebyenda bye
nasika Abdurrahman bin Auf ajja asaza abasiraamu ng'obunywevu bw'enzikiriza ye bumugamba nti essola kyekyebbeye okusinga obulamu. Banaamala okusala bino banaabiraba n'agwa emimbali n'ebyenda bye mu ngalo. Abdurrahman yadde emimbali n'asaaza abasiraamu nga Umar ali awo. Yuqal kigambwa nti essula Umar ze yateranga okukozesa ku subuhi era Abdurrahman bin Auf ze yakozesa nga mu ntegere yange neeyiyo ennyangungu wandisubidde nti awo yandireesewo inna atwaina azzeeko wala asiri olw'ekizibu kye tuguddeko. Ate nga ne Umaru mumativu nti bamale okusaala. Fe olwaleero imaamu n'afuna obuzibu mu mbeera eyagala okwefaananyirizaako eyo n'agezaako kusika gw'omubuuza nti oli musiru kwebyo byolimu tuyinza okusika nga tukyasaala so nga ne imaamu okunyora nakyo. Fe wano nga tuli Malaysia ebyasi ne bivugira awo ne wano muzikitire musigala muntu bw'aba imaamu tatusoose bweru bw'aba tatusooseeyo. Jameemu yayiika ekawempe basiraamu bafuna ekigezo kya mubbi wa ngatto ate akikola mu bugenderevu. Ekituufu yali azze kusaala si mubbi wa ngatto yali mubbi wa bulijjo. Asanga basaala ekibokisi ky'engatto nga kiri ku kateni y'abakyala wali n'asooka mu kibokisi ateekeyo engatto ze ajeegatte ku layini empewo nijjeefumula olutimbe. Kumbe eri mubakyala mubasaala waliwo omukyala awumuzza essimu ye mu maaso ge ng'asaala n'akatambaala. Empewo bwefuumula olutimbe omusiraamu n'atunula essimu nga simbi. Mutima ne gumuga nti bw'agitereka mu ngatto muno asobola okugisanga ng'esswala ewedde era kye yakola. Kati ajja emikono gimuli mu kifuba agenda okulaba ng'amagalo gabuutikira essimu ye. Mu magezi amangungu amagalo yalaba masajja nga tajja gasobola yakuba nduulu. Enduulu mu basaze teyalekayo yadde imaamu jama yonna yagoba mubbi. Gye baamukwatira eyo gye bajjukirira nti twabadde mu swala ndowooza gye mirimu egitalina musingi. Ampuliriza tuteekwa okuzimba omusingi omunywevu mu mitima gyaffe. Obusiraamu bwe buleke kubeera ku mimwa, ekirevu kye kireke kubeera kuno kungulu wabula nga kirevu ekiva eri munda, okwebikkirira kwe nga si kwa kungulu wabula nga kuva eri munda, obukendeevu bw'engoye ze nga si bwa kungulu wabula nga ne munda engoye enkendeeze. Fe aboolwaliro engoye abazikendeza Seekagundi yatugamba kivala abasinga mu bigezo bye tuzze tufuna engoye zaddayo ez'abamu kuba okuzikendeza tekwalina musingi. Ebirevu bya 296 byavaako kuba tebyalina musingi. Omukyala eyeebikkiridde emyaka bw'ayingira owino ajja ddirira mpola mpola okukakana nga taddeko kikoofira kuba okwebikkirira kuli tekwalina musingi. Suratu Tauba aya 19 twagijuliza omulundi ogwaggwa nga Allah buza nti afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin, abaffe yenna azimbye ekizimbe busiraamu kye ala taqwa min Allah nga ddala ayina enzikiriza ennywevu mu Allah wa ridwanin nga ne byakola byonna ekigendererwa ekisookera ddala Allah kumusima nga kyalina ku ntobo y'omutima khairun oyo yasinga obulungi amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin nahar, oba azimbye obusiraamu bwengeno kungulu mumulaba musiraamu naye ng'enzikiriza tagifaako fanhara bihi fi nari jahannam, ng'essawa yonna lamuyolaye n'emirimu gye paka muliro jahannam. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah talungamya abantu balyazaamaanyi. Teriyo bulyazaamaanyi bwenkana muntu kulungulu kuba musiraamu nga munda si musiraamu. Towummuzanga ebikwata ku nzikiriza, enzikiriza yakufukirira
omusingi ogwo gufukirirwa buli kadde, gufukirirwa naki? Ekisookera ddala kulaajanira Allah. Allah omugambe bw'oba omanyi Luganda mugati Allah ow'ekitiibwa nsaba onzimbire omusingi gw'obukkiriza omutuufu ate omunywevu. amanyimu ku Luwarabu, Allahumma jaddidi al-imana fi qalbi, Allah nsaba ebbanga lyonna ozenga obujja obukkiriza mu mutima gwange. Ekyokubiri mubifukirire enzikiriza bane kutuulako mu ddarusu nga zino, kutuulako mu ddarusu. Ekyokusatu mubifukirire enzikiriza Allah kumutenderezanga tabaraka wa taala. Enzikiriza gwe musingi gw'obusiraamu. Hadithi ya Abdullah ibn Umar owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buniya al-islaamu ala khamsin, obusiraamu muzimbo oguyimiridde ku mpagi ttaano. Ma min bunyanin, teriyo muzimbo gwonna okujjako ng'obunywevu bwagwo musingi. Ebbanga lyonna obunywevu bw'ekizimbe musingi gwakyo. Ampuliriza, n'obunywevu bw'obusiraamu bwo musingi. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam emyaka 13 kwali kuzimba musingi. Abasajja mu mirimu gye baakola essola yali nga sola nga bwe tugikonneddeko, naye yaffe ogitegedde, yaffe ogitegedde. Fe imamu ono n'ageza asala essola atusaza ishaa'i n'abako aya ezimukutteko olw'amakulu gafumiitiriza n'akaaba. Abasinga tuwulira nga atukalubiriza yanonyeeyo ki naye alimba akutame ate okukweraga bwerezi kati fe abasinga emitima birala. Omuntu asobola okwanguyira okukabira omukyala eyamukyayi sanga ina jjiyo katamba siramu omukubira ali abo bwayise eddako yatuukira omu ku basheekhe mukwano gwange yali laasiri yajja akaaba omusajja omukulu nti buzibu ki haji nti ndeka na bulesi ofiiriddwa nti nandifiiriddwa mulimu gwe guweddewo nti ekyo kitono oli mulwadde nti siina kinnuma nga ti kati onkaluubiriza kuba nze byendowooza bimpeddeko kiki hajati agenze hajati agenze kati ekyo kyenyi yakyogera amala gayiika bwiseera nangira bugiza ati emitima omusingi ampuliriza betwegomba betusaba Allah tufaananye mu suratul Fatiha buli wetugamba nti ihdina siratal mustaqim Allah tukusaba tulungamya ku kkubo golokofu siratal ladhina an'amta alaihim okufaana nabo Allah bewawe ebiyengera okusookera ddala bannabbi be yeraini gyosaba Allah akukuumiremu ampuliriza nga tetunneetaaga nabbi yenna biki bye yakola twetaaga nzikiriza ye etayuuga na mbeera yonna. Ibrahimu alayhi salam oluvannyuma lw'okutemaatema amasanamu enzikiriza teyajjamu lwatika lwonna ng'akakasa nti asalawo ku kiki yennaaba Allah bakole kyonna kye baagala asembayo Allah. Tuteekwa okuzimba omusingi ogutayuuga lwa byabufuzi, tuteekwa okuzimba omusingi omunywevu mu nzikiriza yaffe ogutayuuga lwa byanfuna, ogutayuga lwa bya bulamu, ogutayuga lwa bya kwerinda, ogutayuga lwa bya njigiriza. Nyo wallahi obugayaavu bwaffe ku kuzimba emisingi mu mitima gyaffe simanyiyo kitatuyuuza buli akajja kye katukola. Kabazine biidhinillah tulabe nga tukubira fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. أشهد أن لا إله إلا
Alhamdulillah wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din. Afdalu salatu wa atammu taslima ala rasulihil amin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kigambo nzikirizo omuntu tatekwa kiwummuza paka nga atuse mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Deka kuwummula kusobola nti ffe twasiramuka byaggwa. Abamu olw'ofiisi zimwe tukola, ofiisi zimwe tuli gwamiru gundi imaamu sheekhe hafidhu doktor tulabira ddala nga byaggwa ebyokusiramuka ebikwata ku nzikiriza byo si nsonga. So nga ate emirimu gy'omusiraamu gyonna okumugasa ate kuba yagikolera ku nzikiriza ennywevu nga gyalina omusingi omunywevu. Gwatatekwa kuwummuza bannange ekigambo la ilaha illallah mpaji mu mpaji z'obusiraamu etaano omuntu gyatatekwa kuwummuza ebbanga lyonna ateekwa okuginoonya okussa ekikkowe ng'atuuse mu maaso ga Allah. Mu suratu Fussilat aya ya 30 Allah gati inna alladhina qalu rabbuna Allah, abaafaayo ne batereza enzikiriza yaabwe mitima gyabwe. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ne bawangalira mu duniya ng'enzikiriza yaabwe bali ku mitima n'ebigambo byabwe bakakasiriza ddala nti omulezi waabwe ye Allah. Ndeka ekyo nkikkaatirize bannange, omulezi waffe ye Allah. Ebyobufuzi yabitegese nga bw'obiraba, yamanyi ki ekiri emabega waabyo, yamanyi ki ebyenjigiriza Allah yabitegese nga bw'obiraba, yamanyi ki ekiri emabega waabyo. Ebyobusuubuzi Allah yabitegese nga bw'obiraba, yamanyi lwaki. Kati leka kweraliikirira nga lwansonga yonna basomye bajeti simanyi bajeti. Ababisomye nabo basajja battu tebamanyi, banyumyamu obunyumya. Asoma bajeti omutuufu Allah yasoma bajeti nga Allah tasoma bajeti ya ggwanga ddamba, bajeti ya buli musiraamu Allah yagiina. Kati tusaana kakasa mitima gyaffe nti omulezi waffe ye Allah. Ekyo kiveeko kikyobuvaako ebikwata ku bulamu bwo obw'enkya, obwa wiiki ejja, obw'omwezi ogujja, obw'omwaka ogujja tetumanyi. Kiriziganya nange ndowooza ekyanditubeeredde ekyangu muntu kusooka kutegeera bye yakalya wangi. Gw'olaba ekyangu kutegeera by'otonnalya. Ffe kennyini tewali gwe bayinza kuwa kalamu na kitabo atujjulizeemu kiro z'omukyereze yakalya, ebijanjaalo, kawo, matooke. Waliwo ayinza obijjuza nga ddala byebyo nti amatooke enkota 123 kiro z'ebijanjaalo 913 ez'omukyere 12,400. Bw'oba tosobola kutegeera bye waakalya, ekikkalubiriza ne by'otonnalya kiki? Ekyandibadde kyangu ki? Ndowooza bino by'olidde byandibadde byangu byakutegeera. Qalu rabbuna Allah, suratu Fussilat aya 30. Bokka abanyweza omusingi gw'enzikiriza yaabwe ne bawangalira ku dunia nga baakakasa nti omulezi waabwe ye Allah. Thumma istaqamu, ne banywera mu byobufuzi nga tebibayuuza, musingi gwanywera nga bakendeeza bangoye. Seke yazimusomesa waali bataliiwo olw'omusingi ogwanywera ng'engoye z'enkendeeze. Thumma istaqamu, ne banywera. Tatanazzalu alayhim almalaika, akaseera k'okufa nga katuuse Allah batumira malayika. Eno banno mu duniya mukyalawo n'ab'eŋŋanda abalala bakolekawo mu ddiiro yazibye omumwa. Akaseera k'okujjulula nga Allah katuusizza, Allah kutumira malayika mu kiseera ky'okuziba omumwa eno ku ntegera y'ab'edduniya. Allah takhaafu, ne zikubudaabuda zikumaakuma nti Yusufu leka kutya, wala tahzanu, Hasan tonakuwala, wa abishiru bil janna, sanyuka tukuletedde mawulire gajjana, allati kuntum tu'adun, bulijjo gy'olaganyisibwa. Malayika ezo mukkiriza bw'aziraba awasize ekikkowe agati alhamdulillah.
wasize ekiko kubikwatagana ku nzikiriza ye otherwise nga tonnassa walla nga tezinnajja. Omu ku aimma abasooka yalina mutabani wa Abdullah bayizenduza era yali Imam Ahmad. Mu kaseera k'okufa kwe nga Allah akuleese yazirika emirundi kumpi ng'esatu. Ng'emirundi gye yajjanga azirika mutabani wa Abdullah yalingawo ninga awulira kitaawe ayogera ebigambo ono byatategera lwaki bwabyogera la ila al abad la ila al abad la abad. Bwe yamuzingulu Allah mutabani wamuga nti taata embeera byefaananye sibitegedde eno badde tukyategera biri ku duniya nnyo obwedde oddingana ekigambo kino nedda tonnaba nedda tekinnasoboka nga bwajja abiddamu emirundi. Taata we n'amuga nti akaseera obwedda koolira njogera ebigambo ebyo ebadde shaitaani nga yenumba enkakasa nti imaamu nkugezezzaako nnemye nkuyise mu buli nsondo ogaanye nga imaamu agiddamu nti la tonnannemwa okyalinayo omukisa. Olaba bwatannakkiriza yanjewanye bwowanye nti ebaali bakuwaana nenga okuba lwatannassa mukka gusembayo na malayika ziri kujja nga imaamu tamanyi shaitaani yandimuwanguliraawo te. Allahu akbar. Bane shaitaani yali sheekhi mu ddiini eno yasinza Allah olusinza abasinga lwetutannamusinza tayinza kugayalirira akaseera kasembayo era bangi beefuniraawo. Tosobolanga kigambo nzikiriza tekiwummuzibwa kinoonyezebwa ebbanga lyonna paka Allah lwakujjulula kiddaabululwa kyonooneka essaawa yonna. Bameka mubaali abawalimu abalungi ng'olwaleero olulimi lwayogera ng'ebigambo byasooka okusomesa ebyali ebirungi ebinywevu kati alya birye. Sheekhu omu Allah yamujjulula atusaba Allah bonna abasonyiwe basajja battu buli mukkiriza Allah amusonyiwe ge yajjulula naffenna bakyali abalamu Allah atusaasire ya Rabbi. Seekomu yawaŋŋangusibwako oluvannyuma ne baweebwa ekisonyiwa Allah n'abakomyawo najja akyazibwa ku CBS yali Medi Nsereko oyo nzijukira yamuinterviewinga mbye nawulira Medi Nsereko yabuuza Sheikh nti Sheikh twali nakasero notuga nti Museveni mukafiri kituufu Seka mukusiriikirira nnyo yamuga nti Medi saalinze gwate yakakuwa ekisonyiwo ekigambo oyinza okikubawaawo ekigambo oba olina kino nayo bunonyi nga ndi mubutuufu ddamu wekkanye saalinze ndoza yalwa kuga nti aya siramuka ampuliriza totebenkeranga mu suratul Baqara aya 128 Ibrahim alayhi salam ne mutabani wa Ismail Allah yajjukiza ekitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngamati wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim eyo 127 Ibrahimu nga basitudde omusingi gwa Kaaba ne mutabani wa Ismail ebyo byonna ebyokusitula omusingi emirimu egyo bagikolanga bawanjagira Allah rabbana taqabbal minna Allah tukusaba okkirize kawefube wafoono bannange bw'obangako mulimu gwonna gwokoze please beera wa kisajja oli Allah mugambe wano mu darusu wotudde nga nti Allah w'ekitiibwa nsaba okkirize akaseera kontuuzizza wano bwe banga swala mu lulimi luganda wange wedde nga nti Allah w'ekitiibwa nsaba okkirize swala yange bwekubanga kuwaayo embeera yeemu mugambe nti Allah w'ekitiibwa nsaba okkiriza omutwalo gwange Qur'ani gyomaze okusoma nga nti Allah w'ekitiibwa nsaba okkiriza Qur'ani eno gye nsomye lutendereza ng'olina ebikututte ebirala nga nti Allah w'ekitiibwa nsaba okkiriza ke nnaakakutenderezaako Ibrahimu alayhi salaam yerayini mwe yali ne Ismaila mutabani we innaka anta samiul alim Allah tukakasiriza ddala nti owulirira ddala ate tolina kyotomanye 28 Rabbana waj'alna muslimaini laka Allah fembi tukusaba otuwo okuba abasiraamu abange Ibrahimu bw'asaba nabbi amuwa okuba omusiraamu aba kutuma kiggwe essula Juma
Yasini. Munabi abufuzi wano ku Kanyolagana akabaddewo ne bahonarebo alina akagamu keyogera yabadde Medi Muhammad Nsereko mukwano gwange wa Central laga nti ekisolo bwe kijja ne kiri enjovu akamyu kakole ki wanji nga kye yali ajjayo emiggo bwe giba gikubye bahonarebo kakati atali ku lukiiko lw'ekyalo gwogenda kukola ki kati ekisolo bwe kiba kiridde enjovu akamyondozako kaba kabonaabonera bwerere okudduka kajebuzi bakabatikeyo kyenjagaddemu Ibrahimu alayhi salaamu mu bunene bwe bwawanjagira Allah muwe okuba omusiraamu kati gwe nange tuwanjagire ekitiibwa Allah ebbanga lyonna okutuwa okuba abasiraamu wakati mu kutunuulira buli ekitegeeza okuyingira obusiraamu butakijjaako liiso empagi la ilaha illallah teviibwako gwe weerabidde nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna gwalisaasira Allah mu bigambo byayogedde ku duniya ekya la ilaha illallah ne kimubeerera ekirisembayo oyo Allah agenda kumuwejjana kigenda kujjirawo nga bulijjo wabivaako tuteekwa kiremerako bulamu bwonna ne wali ku nkomerero Allah asobole okukituwa Ibrahimu alayhi salam alajanidde Allah nti rabbana wakitiibwa Allah waj'alna muslimaini laka tukusaba fembi nze ne mutabani wange otuwa okuba abasiraamu ku lulwo wa min dhurriyyatina ne muzadde lyaffe Allah olikumire ku mbeera eyo ummatan muslimatan laka olifule umme ensiraamu eyannamaddala simanyi zadde lyo baba osaala olisabira fabasinga bwe tuba bakusabira zadde tusaba Allah zadde lyaffe aliwe edduniya obulamu obulungi kubaga nti obulamu obulungi butegeeza bulamu bulungi ku nkomerero sabira ezzadde lyampuliriza kiyite ezzadde tugamba abaana oba okomye ku bozadde ezzadde oba osabidde buli yenna aliva mu mwanawo paka kwalisembayo wa min dhurriyyatina ne muzadde lyaffe Allah tukusaba oliwe okuba ummatan muslimatan lak libere umme ensiraamu Ibrahimu alayhi salamu duwaye aya ekyagenda maaso naye obudde butugendako mu suratu Yusufu aya ey'ekikumi Allahu akbar ono nabbi Yusufu alayhi salam yawanjagira Allah yamuga nti rabbi qad ataitani min almulki wakitiibwa Allah onkoledde bingi wulira ensaba ey'obuvunaanyizibwa bane omusabi yenna omulungi atandikira ku kutendereza Allah nazzaako okusalira owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu nazzaako okunukulayo ebimu ku Allah byamukoledde ffe abasinga ensaba yaffe wano ku muzinalo wennyini nga twawadde omusiraamu omuzira nti tusabiremu nga boosaba Allah nawe okkiriza nti ne bwe nandibadde nze njogaba oyo sisobola ngani gwomanyiira oti ffe omuntu wanika emikola nti Allah nze simanyi kyennakukola ninga atasaala nkusaba olinga atawulira oba wantambulira azze kusaba nze ngenda bivaako kati omwaka mulamba nkusaba mwana kati neiba ye wamuwadde nojja ng'ovunaana muvunaana omanyira mumanyiire mu nsaba y'obuvunaanyizibwa rabbi kad ataitani min almulki Yusufu alayhi salam mu bwetaavu bwe yasooka kunokola Allah byamukoledde wakitiibwa Allah gontadde mu kifo wendi obukulembeze gw'obumpadde wa allamtani min ta'wili alahadith onjigiriza bingi byotuyigiriza buli muntu wallahi naffe Allah ina bingi byatuyigiriza byatuyigiriza buli muntu makanika b'amasimu we bali wano buli muntu agikanika bamakanika b'emmoroka we bali wano wawunye nga wakoma mu P3 mmoroka oli alinnya bulinnya mulanga nti linnya mutuwulire ng'eyo kabuleeta n'ogeza omuga nti kituwandiikire wano era gambira tonkalubiriza bw'oba toyagala gitwala awalala nye ng'ate kyagamba kye kituufu keetokose etyo ng'asinzira mu kyokusatu mwe yakoma wa'allamtani min ta'wili al-ahadith onjigiriza bingi Allah byotuyigiriza buli muntu
fatira samawati wal ardi Allah gwe mutonzi wa buli ggulu wonna weriri wal ardi na buli nsi wonna weri Allah bibyo anta waliyi Allah gwe mukwano gwange fi dunya wal akhirah gwe mukwano gwange wano ku dunya wendi wal akhirah ne kunkomerero gwe wa mukwano wekagwe nina tunulire ensabe y'obuvunanyizibwa weewunye byo byonna tannasaba oyagala ki tannakyogera namga nti tawaffani muslima ekindese Allah nsaba otuuka okunzijulula nga ndi musiraamu nabbi alajanira Allah kutuuka kumujulula nga musiraamu ekisolo bwe kijja ne kiri enjovu wangi nabbi olira bwawanjaga kati sura ekasokoso ye yasiramuka yamalayo abasinga twasigala lattu wajjana waliyo ekirala kyovula era buga nti tusaba lattu wajjana fenul Allahumma amin okukakasa nti twasigaze eki kuyingira jjana nabbi ye ali ku munkenke wakitiballa byonna nga bwe mbyogedde obwetaavu bwange buli obu tawaffani muslima nsaba otuuka okunzijula Allah nga ndi musiraamu wa alhiquni bisalihin onsisinkanye n'abakkiriza mu lanyi eyo muzaale eddoozi wekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillah omulungi atamanyizi malayika maaso ga Allah Allahu akbar khairu khalqillah mu bitonde byonna Allah byeyatonda byonna byeyatonda ne byalitonda owekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatusinga yabisinga buli kitonde nga neeno mu bantu bonna bojjako bannabbi Abubakari yaddako kasita ojjako bannabbi bono baale ne badda wali asinga abasigadde bonna Abubakari ekikwewunyisa oyinza okuba nga tonnamusomako hadithi ziwera asatu ekikwewunyisa bwe banoonya bannatafsiri abavunula Qur'ani abalungi oyinza obutamulaba obulungi bw'okusinga abantu bonna ng'ojjeko bannabbi musingi gweyoleka ddi mu kufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama abantu balooza ku musingi gwe nabbi Allah amujjulula sallallahu alaihi wasallama Bakari yali taliiwo mawulire gamusanga gye gamusanga najja nga atambula wakati mu nnaku asanga ensasagge eri waka wa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga Madina akutte enzikiza mu budde bw'emisana yasooba mpolampola n'ayingira n'akuba eriiso ku mayiti ya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amunywegera mu kyenyi n'afuluma ebweru n'alangirira misana nti man kana yaabudu Muhammada yenna abadde akola eddiini eno ng'agikola ku lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama Muhammad yafudde wa man kana yaabudu Allah abadde asinza Allah waali mulamu yabalozaako ku kigambo musingi kye yayina nga ne Umar waayise ng'okuyiika kwe tekwali kwa bituli mu bukkiriza bwe bal omukwano gwe yayina ku ekitibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bawa omwana we Hafsa ampuliriza awo omusingi we guviirayo omuntu n'alaga kikyali mu ddiini Ibrahimu alaihi salam bingi naffe tuwanjagire ekitibwa Allah tabaraka wa taala kigambo musingi kyetwetaaga bwe gunanywera awasigadde wonna Allah ajja tuyisa mu mbeera y'ebyobufuzi yonna ajja tuyisa mu mbeera y'ebyenfuna ajja tuyisa mu mbeera y'ebyentalo mu buli mbeera yonna Allah ajja gituyisaamu tabaraka wa taala ku musingi omunywevu thumma nunajji alladhina ttaqaw embeera yonna tugenda giyisaamu bokka abayina taqwa ng'emabega wa taqwa bunywevu bwa musingi mu mutima wanadharu dhalimina fiha jithiya Allah agenda kuleka bonna abaali abalyaz'amaanyi abataafayo kuzimba misingi gyabwe bajja kwavulira mu muliro mu aya eziddiŋŋana buli ajja ku mimbali wano memuli ey'ekikumi mu 12 suratu Ali Imran
ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Olabanga ne mukasera ko kufa Allah kusibiridde ko musiramu, akasera ko kufa tekakusanga okujjako ng'oyi musiramu. Lwaki talese swala, lwaki talese kusiiba? Ebyo byonna anaabitwala Allah abikkirize, ateekwa okubanga okufa kwa musanze musiramu. Towumuzanga ebikwata ku nzikiriza. Labirira, zimba, faayo nnyo ku bitegeeza omusingi mu mutima gwo, oguzimbe nga munywevu, ng'ebyobufuzi tebiguyuuza, ebyenjigiriza tebiguyuuza, bya bufumbo bya bulamu tebiguyuuza. Kabube nga Allah obulamu bwatwala, mulimu guweddewo alhamdulillah, osigadde ku bukkiriza omusingi omunywevu. Mulimu tegufevani nga kusaala kwange ngutadde. Allah jurudde mukyala alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ng'ekigambo ekyo kyogera kyotegeeza ti inna lillahi, tuli bya Allah, ffe kennyini abasigadde tuli properties ze, gwatutte naye. Wa inna ilaihi rajiun, asoose busoose oyo ffenna essaawa yenna atutwala. Oyo aba agenda kukuba ebiwoobe. Nife ab'olwaleero Allah atuuse ekigezo, nsingi gwonna ne gwatikayatika. Luvannyuma nnyo nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mutufa nange munsonyi, ne weetondera bali wano byonna bye njogedde munsonyiwe, nange kyampitiriddeko. Nsiraamu omu yakatwala muwala we mu shiriki myezi giringa 2. Yajja n'akimanya nti nakimanya, nankubira mutuufu seeka nsaba onsonyiwe, ne nange ku lwakyampitirako, ne kasita ye yawona, kasita ye yawona. Kati nze gwe yeetondera faman ana nze ani miskini. Bane tuzimbe omusingi, okusala tusaale nnyo omusingi, kirevu kirekeeko omusingi, Qur'ani gisome omusingi. Hijja wagimaliriza ku musingi ki? Ku musingi ki? Mwana nge byewuunyisa, Allahu akbar, abantu bagenda mu hijja nga si ddiini, ng'agenze kunoonya mawulire ge munaayogererayo ku gavumenti yaffe. Tuli ffenna mu Gwokusatu omwaka guno twaliko e Madiina, naye Allahu akbar, abayizi banna Uganda baliyo nga 6 baaliyo, yadde abamu bamaliriza. Naye omukubuyanga nti bamwegenderera nti toyogererawo ebyobufuzi byeri ewaffe, bakulinda ku kisaawe. Nga nti e Madiina mu masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga y'omuntu teyajja kusoma, nga yajja kukuŋŋaanya bigambo byammwe. Ampuliriza, tubeere beegendereza. Kigambo bunnanfuusi kye mmaliriza nakyo, Allahu akbar, ndoza tulikitandikirako omulundi ogujja okusinziira ku biseera. Baŋŋambye waliwo puroguramu gye bakyusizaamu eddakiika ezo 5, banyedde baŋŋambye 10, katuzirekeyo insha Allah. Bal tusinkana omulundi ogujja, kigambo bunnanfuusi tujja kukitaggulula Allah kyanaaba tusobozesezza insha Allahu tabaraka wa taala. Tuzimbe omusingi, Allah kwanakkiriza ebisigadde. Fabarakallahu fiikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa waffaqana Allahu jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.